wali abasajja aba BRICS gye batudde nga summit si ya BRICS wabula musajja mu China nga yayise wakati tulengere ne ku bunkenke munnanga obuli saidi zaawo wetujja okulaba nti tusemba kasitankuwaawo oba tulina kyommanja ebisigaddeyo munnanga ali ku Pal FM ojja kuba oyifuna wali sawa zigenda kubeera nnya kakati nanti ngenze basajja ba Hamas gye ntandikidde ali ku Pal FM Hamas wakati nga nabo bagamba tetujja kulaba nti munange tubikkiriza mu mbeera yonna Isirayiri egamba tugenda kukuba bafulumye etteeka nga bategeeza bagamba twagala kulumba mu mbeera yonna twokye oba twokya oba twokya twokye oba tubatta busi tubatte oba tubakuba amasasi tubakube amasasi abali mu Gaza abali mu Palestine ne batukana akadde akagamba tebaagala Palestine yenna kumulaba nga akyali mulamu oba ogwe mu nnyanja bagwemu wabula abaana bagambye nedda wakati nabo nga katwe basanga ekimotoka kya Isirayiri akiriko yenna yakafiiramu kasita bakisanga ampuliriza yenna akiriko yakafiiramu biri mu Gaza byenkuwa bino wakati nga Middle East Isirayiri efuuse ekirala egamba katubatte era egenze egaziya bino byonna mbikugamba okimanyi bulungi nnyo nnyini ddala Prime Minister w'eggwanga erya Yemen ono zembuyaga ezikunta okategedde ensonda ezitambula endala z'omanyi obulungi mu mbeera yonna ze z'abasajja era Isirayiri okuvayo netegeeza negamba nti Abu Ubaida Saidi ya Hamas naye tali mu bulamu bwansi bannange naye yattiddwa Hamas tennaba kulaba nti munange evaayo ng'ekonfaminga ku nsonga eno tebula nga kugamba nti sooka okirekawo paka nyini nsonga wanaavayo nagamba nti kituufu omusajja waffe baamutta enzita gye baseemu abantu bano enzita gye baseemu abantu bano wulira enzita gye babakubyemu kiwaliriza Iran okufulumya statement kiwaliriza Iran okufulumya statement ng'egamba nti oba tubalumbe tubakube mwase Prime Minister w'eggwanga erya Yemen ne mutta Abu Ubaida bano bonna bantu baffe remember Iran yakugamba yo tewakula ntalo tewakula njuki okujjako ng'ogirumbye abange Iran gali mu kubogalaga nti Iran yagala kulaba nti munange erumba yesasuze bassa abasajja be bassa abasajja baayo ali ku Pal FM wakati ng'era ekutegeeza egamba tulumbe era wenyini nyinawo waliwo omuzinga gwa ggwanga lya Iran gukyali munda neffe tuba twagafunye dda guno omuzinga gwe yabagamba sabbiiti ewedde nti balina ebyokulwanyisa ebipya bye bagenda okulaba nti munange basabukula bipya era bagamba nti bye baali bakuba luli bye baali bakozesa luli okukuba byali bikadde kati balina ebipya bye baagala okusabuukulula jjukira kasita kati basabuukulula ekipya baba bakiina mu system kino kikuba kuva wano paka wano nga tebannaba kukigezesa kati baagala kwolekera lutalo bagezese wakati Iran ne Isirayiri nga bazzeemu okwerumba suubira ebyokulwanyisa ebipya bino ebyokulwanyisa ebipya bigenda kuba bijja nga bali mu kugezesa bigenda kujja ali ku Pal FM nga biri wakati mu ngeri ya kugezesa byakulwanyisa kakati nno wenna nomunnanga mpuliriza naawe ndaba ku YouTube obunkenke obw'amaanyi ddala buli omu ng'ayagala kulaba nti alumba munne amukube buli omu ng'alumba munne amukube bino byonna nga mbikutegeeza ng'omusajja Omuyemeni bamaze dde okulaba nti munange beesasuza era nga bagamba tukyakubira ddala bagana nga bali Doha Qatar mugamba mutya bano abasajja beesasuza dda bakutte bomu ne bakasuka n'emizinga ne bagikasuka ku mmeeri z'omusajja Omuyisirayiri ballistic missiles ne bazikasukayo zabadde wali ku Red Sea wano nga bagamba nti mwakubye Prime Minister waffe
tetunnaba kulaba nti munange tuwolera kitandika butandisi kikyali kituuza nkugambe nti Iran egamba oba nkulumbe nange nkukube Iran amplize egamba nkulumbe oba nange nkukube wakati nga Benjamin Netanyahu naye agamba tulumbe eggwanga ampuliriza erya Irani tunoonye omukulu ampuliriza Ayatollah Ali Khamenei we tumufuna tumutte Irani ejja kutereera wakati ng'eno omuhuuthi eno baagala kunoonya Ayatollah wakati eno omuhuuthi ali mu kubakuba emmere azikuba ziri ku ttaka ebizimbe bya UN ebiri munda mu ggwanga erya Yemen biri ku ttaka bamugamba baatukubye oliriddawa bino oba obimanyi kuwaki tewatulabudde era omuhuuthi avuddeyo munnanga alayira Abdulmalik bategeeza bagamba nti tugenda kufa ne Isirayiri era Iran naye evuddeyo egamba naffe tugenda kwesasuza oba Isirayiri okutta prime minister w'eggwanga erya Yemen era amugamba nti wasse n'abanene abalala munda mu ggwanga erya Yemen tugenda kujja we are coming Netanyahu Benjamin byonna byakola buli kimu kyakola akimanyi nti kikyamu era meeting zituula wansi ddala mu mpuku meeting n'abanene Benjamin Netanyahu bazituuza wansi mu mpuku bano nga bagamba nti buno obwana bujja kutukuba kubanga amaze okulaba nti munange bagoba bannansi abali okumpi n'ezibbeesi ez'enjawulo ez'amagye babagamba omugezi ayagala obulamu aveewo ayagala obulamu bw'ensi ayagala obulamu n'eddembe aveewo atambule akwate ekkuba agende kubanga kyetugenda okulumba kyetugenda okukola kigenda kuba kinene kati omugezi ayagala obulamu n'eddembe mu Isirayiri aveewo agende Abahamas ampuliriza omuhamas batula meeting nabo batula meeting munanga ampuze ncha neggulo nakugamba meeting zaabwe zitula every time kati bogezana n'abasajja abahuthi abali mu Yemen n'aba Lebanon aba Hezbollah bagamba tugende naffe tulumbe kimafia omusajja naffe nga walumba Netanyahu Benjamin anonya Ayatollah Ali Khamenei kumukuba kumutta ne bana abasajja abahuthi n'obujja wabibonna bonna ampuliza banonya Benjamin Netanyahu kulaba nti naye munnange bamujjawo bamujjambulamu obwensi bamunoonya naye anoonya meeting gambe zitula wansi mu mpuku bagamba obusajja bujja kutukuba obusajja obuhuuthi buzibu nnyo bulala waliwo omuzingo ogwakuba Yemen last week nakakati bagamba abasajja omuzinga bagukoleddewa gwayiseewa bagugyewa Iran obunkenke obw'amaanyi kati Iran nayo tandise ofuna ekyekwaso tubadde tumanyi Isirayiri nti yeekera ku makya nekukuba sumagiza n'ogigamba nti ku Sande tugenda kulumba yo nekulumba lwakutaano kabadde kakodyo ka Isirayiri ako tukamanyi weyalumba mu Palestine bakola ebyo yalumbanga eggwanga erya Iraq bakola ebyo ebalumbako Irani bakola ebyo ebalumbako mu basajja bali aba Saudi Arabia nga emabega eyo bakola ebyo webalumba eggwanga erya Iran era mu ntalo bakola ebyo webalinga batta Saddam Hussein nga bayita ne mu America bakolanga we batyo tukimanyi nti omusajja Netanyahu yabikola watu strategize kakati Iran naye evuddeyo ekugambye tugenda naffe kulumba mwassa abantu baffe kiyinza okubanga kyekwaso nga Iran amaanyi egeewulira waliwo amboziza wano mu message nti America weetabaako America nga teriiko Isirayiri esobola okukuba eggwanga erya Iran. It's a big question. Isirayiri amaanyi egalina naye era erina we yeesigamiddewa yeesigamidde munanga mpuliza ku musajja mu America. What does it mean? Oyina omukyala awaka, omukyala oyina omwami awaka, yagala gaana omwami wabulawo ko bw'ati
wabaawo ebigaana yadde at the end omala n'ofunira abaana ekyokulya wakati mu buvubi oba question yo ngizeemu omukyala asobola ofunira abaana ekyokulya wakati mu buvubi ng'omwami taliiwo akifuna naye ng'atuuyanye nnyo n'amaziga ng'agakaabye oluusi n'okwetunda ne yeetunda oluusi ne bigaana abaana n'abazza mu kyalo kati ye Isirayiri abange another question Iran esobola obbaawo bano abasajja nga tebaliwo aba BRICS be baliwo aba Russia aba China aba North Korea ono Iran kennyini yakyogera 2 weeks back Ayatollah nga kiva mu kamwa ke yali ku lunaku lwa Juma wiiki eri ategeeza bagamba nti we can stay tusobola okubeerawo tusobola okwerwanako tusobola okwedifendinga niwaba Russia nga tatuyambyeko nanti America yavaawo n'agamba nti Russia yayambako abantu bano Ayatollah mwanukulu amugamba nti nedda baaba tusobola okwenunula tusobola okubeerawo nga Russia teriiwo nga China teriiwo eyo ansa ndowooza ogitegedde yava mu basajja ba Iran bo bennyini kakati akaseera ak'obunkenke ali ku Pal FM akaseera munnange ak'obunkenke ddala nga Ayatollah anoonyezebwa abasajja bwe baakuba Iran last time ennaku ekyatwala ennaku 12 baali batagetinze Ayatollah waali ne bakuba miss teyaliiwo bannange teyaliiwo kakati bakyogedde kati bagamba twagala kukuba Ayatollah kasita tumugjawo no kiba kiwedde wabula ono okumufuna naye nga ebyokulwanyisa waliwo jene yaganyuka ali munda mu ggwanga lya Isirayiri ono yavudde yategeeza mu Isirayiri n'Abamerika abagamba amazima amatuufu leka amazima googerwe Israel Rabbi Joseph Bitton yagambye the war with Iran is closer than ever twolekedde olutalo wakati wa ffe Abayisirayiri ne Iran luli kumpi nnyo kyotasuubira it could happen this year if we do not wake up lusobola okubalukawo omwaka guno any time from now bwe tutazuukuka kyategeeza okitegeera we are in a dangerous time tuli mu kaseera akazibu and we must open our eyes tulina okugula amaaso gaffe gwe tuliringa naye musajja w'amaanyi gwe twagala okulumba akimanyi twagala kumulumba tetumanyi watya waayimiridde ate ye atumanyi tuyimiridde tutya atumanyi nti amaanyi agasinga tugajja mu Amerika atumanyi nti tetusobola kukuba nga tetutegezaako musajja mu Amerika ono Rabbi Isirayiri ono Yosefu yayita Rabbi naye yategeeza agamba tuli mu kaseera akazibu tugenda kufuwa bagenda kutukuba batutte baani abasajja aba Iran ejja kutukuba tulina okuzibuka amaaso asaba gavumenti ya Isirayiri ereke kulekera Netanyahu kusalawo byonna naddala mu nsonga nga zino ez'okufa wabula Iran ejjo yagambye nti tugenda kwesasuza but last week yakugamba we will not enter into any war with Israel except to defend our lands kakati evuddeyo ekedde ekugambye mwassa abantu baffe era Israel naye egamba nti wakati mu kulumba Iran twagala kubala Ayatollah afuuse ekizibu twagala kubala Ayatollah yalemezzaako bano abaana tukyuse Iran tugifuule nga yaba president nga tewali Ayatollah n'okulonda balonde omukulembeze omujja munda mu ggwanga erya Iran wabula bano abantu bali kitole mu Iran bagezaako okubagattulula
bana abantu ngo beyongera kwegatta bagamba tuli wamu bagezaako okulumba Ayatollah bamukube Ayatollah abuze kati bakyogedde kati ng'omusezi alamuze Siyani bagamba nti tugenda kulumba Irani wakati mu kulumba Irani twagala Ayatollah era ojja nabanga obudde butuuse bamugambe ono ali ku wanted tumunoonya kati ebikolwa ebyo byabasajja Middle East omutegedde akatinitini mangi agaliyo bati kkiriza nkutuuseeko awo katugendeko ewalala nakuwaddeko mu Venezuela tension ekyali y'amaanyi nnyo wabula twagenze obbalabalamu nga Venezuela ne America woba kompeyalinga America esinga Venezuela emirundi egitabalika nga kuddiremu America esinga Venezuela emirundi egitabalika mu maanyi mu byensimbi ne population America esinga abange kiki ekipiika Venezuela okumugamba jangu nnumbe n'akwata n'abasirikale emitwalo 4 n'agissa ku mazzi n'aleeta emmeeri America zaleese n'amugamba nzitadde awogezaako nnumbe namukugamba dda basajja ba Russia basajja ba China basajja ba North Korea basajja ba Iran bano bali mabega wa musajja mu Venezuela baagala kukubirako musajja mu America okategedde ekiroto kyabe 225 kibagamba nti bakube ku America bakituukirize kati ngenze eyo nvuddeyo eyo nze nserengese twesoge eggwanga lya China ekiri mu China ntandikire ku security twalengedde ennyonyi soko jako jacket Yusuf jako jacket enesaawa tekutawanyo jako jacket soko nnyonnyola abantu nga buli kimu bakitegera bulungi basi ampuliriza twalengedde ennyonyi mu bbanga mu bwengula bw'eggwanga erya China wabula nga n'atudde mu nnyonyi omulengera that is China nanti mwoleso tebannaba nakutuuka ku mwoleso gwanca lwakusatu netosi lwakubiri gwanca lwakusatu tebannaba nakutuuka ku mwoleso bano batandise dde okwolesa twalengedde ennyonyi mu bbanga mu bire nga ne pilot agituddemu agivuga n'ebigero obirengera ne weyeebaka oba omulengera that is China security abasajja owa Buyindi waliwo summit eyasooseeyo mwagitegedde eyabadde yabyanfuna owa North Korea alina okuba mu meeting Putin mutaka lwe tusoose okulengera Putin tatera kusula bweru lwe tulengedde ampiriza ali ku Pale FM lwe tulengedde Putin ng'asuze ebweru okumala ennaku lwe tulengedde Putin nga ampiriza asuze ebweru okumala ebbanga ennaku lumu 2 3 avaayo nkya ate n'enkya wekataligirya ayinza okusulayo ali mu China wabula obufoofofo butuulibwa America obunkenke bwaliko bano abasajja meeting bamuyita mu summit ya Lwakusatu Putin yagenda juzi boogera biki gentegeddeko gaagano kyawedde dda gentegeddeko gaagano Xi Jinping president wa ggwanga lya China baagala kye bayita New World Order abasajja bataddewo nti bagamba nti yenna n'atweyungako ffe aba China n'aba Russia n'aba Iran n'aba Kim Jong-un owa North Korea aneeyunga ku mugendo gwaffe tugenda kumuwa ensimbi ezitali za kuwola tugenda kumukolera budget okategedde
abasajja bagamba nti tuzikize dola ya Amerika bunnambiro ebiri mu China, tuzikize dola ya Amerika bunnambiro, tuteekewo eyaffe, tuteekewo eyaffe. New World Order. Nengera wano Putin ow'ebuyindi Modi ne Xi Jinping. Xi Jinping bulijjo muwanvu okusinga Putin. Walabika yabadde ayimiridde waggulu. Balina bye bakkaanya, omanyi nga muvudde mu meeting ne mutuula obufoofofo. Ne mudda mpuliza mu kaguli oba wabbali bali ne musooka ne mwegeyaga mukulu agambye ati ne bw'ati. Bano abasajja baabano basatu, bonsatule, bonna beeru bazibu. Ampuliza ensonga ze bakkaanyaako bagamba ekyenkizo ekikanga simanyi oba Amerika yakitegeddeko. Abasajja boogedde ku lutalo lwa Ukraine n'entalo eziri mu Middle East, era owa Buyindi abadde tabanenya wabula abadde abagamba nti bano abasajja etubakkiriza ne batwala Middle East bagenda kuddako ffe newankubadde tuli wala. Wakitegeddeko nga Trump akwata essimu akubira Modi abeeko byamugamba teyakutte essimu natunulako ati ani akuba Trump nazaawo nekigikuba ogwokubiri natunulako nazaawo. Ensonda ziraga zityo. Abasajja bagamba tetukkiriza bano basajja Baisirayiri Baamerika oba aba West okutwala Middle East. We bagitwala we bati naffe tuwedde ogwo tugutwale ng'omutima gw'eggwanga oguli awo. Tetukkiriza, tukole ekisoboka kyonna tubalwanyise, tuteekeyo ebyaffe byonna tuyambeko abaana bano, tubayambeko. Otherwise ekyokubiri tunafuyiza tutya Amerika. Eyo meeting tebana bakusalawo tunafuyiza tutya. Kyemanyi tude bunaagenda okuwungeera nga tutegedde banafuyiza batya Amerika. Balina ekirooto ekikuba eggwanga erya Amerika. Olunaku olw'enkya twalengedde ennyonyi ebyokulwanyisa ebimu nga bikira ku mazzi, ebimu mu bbanga, ennyonyi ezitwalabangako, ebimu nga bikikiddwa munda mu nnyonyi byakulwanyisa. Bazze kweraga, bazze kulaga Amerika kiki ke balinawo. North Korea byo byamusooseeyo, yabagambye China yaleeta kabbaalu nokajjukira embega ne kagenda mu Amerika ne kalawuna ne kabega bye kabega wabimanya ndooza gyali myaka ng'ebiri emabega ali ku Pale FM. North Korea ayina baluni gy'ereeta era agamba agenda gitulagira awo wennyini nnyini, agenda gitulagira awo wennyini nnyini. Ekola ki? Ekola etya? China enjala ogenda okumanya China eri etya? Abadde bagamba China yo ng'esirika nnyo, abange China nti nnafu. Ogenda kukakasa enkya nti China gwanga ly'amaanyi nnyo ddala. Ettaka lyaffe ery'egindi olaba otya bwe tulitunda. Nedda jjukira tetulina budde eriri eyo ensiko yakwata eyo, tetulina kye tulimirako